Wagwan. Nze ndisitedde ndi Chris. Pozi bagamba Chris oli waga wagwan. Okuze nnyo n'olulimi tokyalutegeera. Neteekateeka olwe ekiseera ekiddako nga be basobola okumbuuza nsobola okubiddamu kuba ngenda kufuuka ate omusomesa ow'ekika ekyawaggulu anti bw'obeera omuzadde ofuuyira omusomesa asookerwako bajja kukubuuza zinjathropasi bw'oba tomumanyi omwana ne baba tamumanyi kusomera tewaba nsonga kuba ajja kugamba omusomesa nedda tetabimanyi kuba mbadde enkola bw'esoma nga bw'omanyi oventuringako mu bintu ebirala kati obudde obw'okujja tule tunyumyemu bunzibuwalira naye kati kembufunye leero kyova olaba nti tunyumya sikyabulina nnyo nga luli kuba ate obutono bwemba nawo ate nina okunyumyamuko n'omukyala banaashi ye omukyala ali ati gyali amoga ekigamba amoga kinene alaba atemye ate kati ettooka akyatayalisa banaashi nedda ate yennyini yakyuka kati kacumbali wamuvaako acumbali oba bawalwa mukaaga nja kuddayo nkebeere ku menu anti munange by the way omukyala ogedde ku kyokutayalisa naye twakoma okulaba nga gwotayalisa kati yatayalisa mwakola sizoni nze ntera kufumba lwakusatu ntera okubeerawo ntera kufumba lwakusatu omanyi obufumbo tebankambi ya mulabewo nti mwolina okuyimirira ofufuggalize buli kimu kuba kuyambagana mu ngeri emu oba endala akati ate ffe ababeera mu bufumbo obunyuma tukisussa munno bw'aba agolola osobola okuzimuula ku kabada bw'aba ajjula osobola okutegeka amazzi osobola okugenda juice mu fridge ate omanyi ffe tuli bateeketeeke tuli bateeketeeke nti nze maama wange twafumbanga ffe naye anjigiriza okufumba mmanyi okufumba nga simanyi nti anjigiriza okufumba kinaaba kya mugaso gye ndi eno kale n'olwekyo maidi essente ze yandibadde atutwalako zigulamu engatto sittaka zigulamu engatto maidi bali mu mitwalo 10 Bitya bwe zityo bw'ogattagatta watofunye akataka ng'omwaka guweddeko yoba olaba nti bamaidi wano eno tujja kubalowoozaako nnyo ku mateeka gaabwe olw'ensonga tusobola obyekolera tunaabasanga e Saudi omanyi alaba obadde atamujje nange nkutumiddeko nnyo mukyala wange waneerabidde nalina okuba netaayi naye nkutumiddeko nnyo webale kundabirira webale kutulabirira sijja gakundabirira atulabiridde ffenna bani bogamba balabiridde mulina omwana abogamba andabiridde n'abenju yange kagambo tekabuzeemu kateere eri omukyala tuwulira tinkwagala nnyo ka bulijjo ewaffe ogambye nti nkwagala nnyo lindako nkalikodi omukyala ogambye otya nti nkwagala nnyo ka bulijjo nkwagala nnyo ka bulijjo kale ku kyenjawulo ky'olina akenjawulo kozaako kabuli mbozi mumuyita linnya ki Momo tolaba mumuyita Momo 19 mumuyita Momorito kyokka nze muyita Hani mugambe Hani mumuyita Momorito mumuyita Momo 19 bwe tugenda ku lw'omukaaga eyo mu lumbe mpulira abamu bagamba naluwooza kyokka ate nze muyita Hani so mugambe Hani Honey, I love you so much. Kabulijjo kwogera buli lwa mukaaga ne kumakya. Mulinga abadde ngano bakagamba. Simanyi waya kikuza atya. Kyada mukwano wekikozo. Naye atumiridde nze n'abenju yange ffenna. Atulabiridde. Okay. So madinga ne mutongole officially. Bagwaga mwati. Jalika akatuko sattuuke n'omuceeri senna ndi awo dayate yakyuka nagambe kigenkolera ennaku zinyoko drill zino kyukamu weyite njira ku muntu mugambo ki bw'omugambayo oba muzo obugambo omugambayo
niba ne obugambo mumugamba musaba mpozi oko kali kumugamba nti mbugambamu ate mutandike n'okumukyusa erinnya lye usanga bano bagudi simanyi Momo simanyi gudi kajuzo olw'omukaaga twali eyo ate nalowooza mukumanyagana ati kyokka nze muyita hani muyite nga hani ndaba ali nnuma mwebaza omukyala njagala kumwebaza olw'ensonga nti andabiridde ekirala nti omanyi obanga n'omuntu nga asobola okumanya igwe omanyi igwe ndaba wano gwe ndaba wano si ye gwe waliwo oli ali munda mu ggwe kyokka oyo ye gwe ebigambo ebyo bifaanagana n'ebyanjawulo nti gwe si ye gwe wabula waliwo gwe ye gwe kakati omukyala wange yasobola okutegeera oli ali munda mu nze okusinga ku ono mmwe gwe mumanyi mwono gwe mumanyi mumanyi ono gwe tumanyi wanjawulo kwoli kati omuntu ategeera oli aba wanjawulo kyanjawulo nti yategeera oli ono tamuvuga nnyo ategeera oli nange bannyinaze bassebo mwebala okuweereza okunonna okwerekereza abantu abo bagenda okunoonya esente nga bakimanyi nti omulamu ogwo batutte be bamozesi ba famire zaabwe so ntumira ku buli muntu nga gwe mozesi wa famire yo mozesi wa famire kitegeeza gwe olina okumenyawo barriers z'obutali buyigirize gwe olina tv entuufu balina girabira wuwo gwe mozesi gwe olina okukyusa ebyakaki ebyasoba byonna gwe olina obitereeza abasinga obungi bwe tuli so ba mozesi mbatume n'ekirala munnange temukoowa mozesi alina okusanga barriers ezo zonna era bw'osoma olugero lwa mozesi olaba kyeya ati ate omukulisa nze nzekka tuyogeyoge covid fenna covid yali wake up call covid nno namubeeramuko kitundu neŋŋendako mu mirimu yange eyo emirala naye yali wake up call nti ebyajjanga bitugambibwanga katubiteeke mu nkola funa alternatives mu mirimu mu bintu ebirala venturingako kewalala bwolaba lotale group ng'etudde gijoyininge tebaba tebateesa si mu bubi emyaka oba ogiwezezza lotale groups kati obuzibu bwe tulina tusobola okukola lotale eyaffe fenna nga bwe tuli bakijjaana ne tusobola okusanga ey'abali ey'abaki ey'abakulu gyetugaa nti ey'abakulu obanga obukulu si myaka ate emitwe giba egy'amagezi si migejjo so many things are happening around the world naddala mu ggwanga lya Uganda ngenda kusooka tukuvugemuko speed tandikire ku Uma oli muyimbi Uma nga gwe bigenda mu maaso tumanya oli musajja asomyeko naye Uma twakola nga ogyenyigiddemu nnyo not even okula nga weesimbyewo nga tunagenda ku kiriwo essaawa zino mbayo yes omanyi bwe weetikka olusekese lw'enku olina kulabira wano nga weetikka nti olwentise lulimu obusiisi olwetikka nga lukalu nnyo lulimu obusiisi suubira nti bw'otuuka ogenda kutuukira mu kwetakula kati ensonga za music industry yaffe zirina olugendo luki bannange lunene ate luwanvu tulinamu obutamanya tulinamu mislead bingi naye nze kyenjagala okugamba ba stakeholders bonna tetwandiwadde mwaganywa bataagala kino kubanguyiza tetwandiwadde mwaganywa obwo olw'ensonga batunira loopholes zetulina zebafencharingako baani bano betwogerako kati bangi sijja kumentioninga nti ono nti oli kuba n'abamu bali invisible andi bw'owulira enduulu ng'evuga ewa neighbor leka kugamba mbu nno owaayi abawe batyo bwe baba gendayo you subscribe to Uma ng'omuyimbi siiri memba naye tekitegeeza nti nno sigiraba oba sigyetaaga naye sookoddeko mu koona weetegereze manyi kooki w'ebikonde n'ow'omupiira abasambi bakola obubi bagoba kooki lwaki tebagoba abasambi bano abasamba abateeba tugoba kooki olw'ensonga yabayita sisitimu etulemesa okuteeba
kati bba bakitegeera bategedde kyetegeeza. Kale awo nga tuvuddewo okulonda ko you going to be part gwani gwolabamu obugunde si kirungi kulondesa mukwano bwe tuba tugenze mu bukulembeze si kirungi kulondesa mukwano naye waliwo ekintu kyolaba nti ono Sebunyasula oli Emanisuli Semanda kati kugaliwo wali wali n'omukwano we gwa playingira anti kati mu bukulembeze njagala nnyo tulonde abakulembeze okuva ku byalo byaffe ng'ojja kugendebwa chairman omugambe ssebo mukulu gundi omuwoza w'omusolo tunonye tenti twafiiddwa omanyi kati ekintu kyaba MP twakizza kutufuulira tenti n'amasefuliya kati lwaki oyita mu ngero Kateero tetukumenga musajja wange anti kati omukulembeze bw'aba saaha nze nga Kateero nina n'ebiri personal tenti ozifuna mango tenti nyiza n'okubanga njagala bagazi kutuulako oko wali ne bagindeetera olw'ensonga nina essimu y'omukulembeze wama tukutegedde owaayi kufula parliament yesterday bamukulu Dr. Hilda Manya yanjudde etteeka bamuyita honorable Hilary Kiyaga ate manyi twamumanyira nyene waffe honorable Hilary Kiyaga n'omukyala Rachel Magola bayanjudde etteeka ku copyright ate nga nakulako sometime back nga kyekimu ku byoforfrontinga what is your take on this nga gwe omuyimbi ayagala okulita yalinga kale nasanyuse nnyo olw'ensonga sibe bantu ba ati abasooseeyo mu parliament naye baba nga basobodde okukireeta singa kinaatambula obutuufu nga bwe kirina okutambula kirungi olw'ensonga bannange ekintu ekyo kiyamba ffenna kiyamba beyond music bwe nnaamala okumaliriza kariya yange eno ngenda kutunula ntya ngenda kuganyulwa ntya mu kino kye mbadde nkola kuba tulowooze nnyo ku bulamu obwo olw'ensonga kiba kyakubaawo buli talent erina expiry date naye career esigala ekola ki egenda mu maaso so kati talent zirowoolezeeko nnyo nga ebihindari nga bizze age changing technology emergence of new acts what byonna nga bizze kuba biba byakuba abayimba mu 60s si be bayimba leero so naate waliwo era abakyaliwo nga ba mu 50s nga bakyayimba mu 60s 70s nga bwe bali tubalabirako bakadde bafaabo so tusooke tulabe nti biki ebibalemeseza okubeera we balina we bateekeddwa okubeera bye bino bitulina okulambika tulambike nga twagalizana n'abajja omanyi taata omulungi agenda ku bijja byewaabwe n'ayimirira ku bijja byewaabwe gye bitandikira n'atambula paka gye bikoma n'amanya nti si yasoose okuba taata mu kika waliwo bataata abaasooka ate si yagenda okusemba so kati naye bajja kujja bamulambule nga w'amayinja nga gali ku tiles oba nga eddaalo baaliseeteza omanyi taata omuteeketeeke baba bamuyiwa kaniirwa emabbali baba bamusiimuula nako bamuterako n'akayinja n'ebimuli by'omukivera kale n'edduwaayo esente zigikola tezibula owe Kateero awo nyine ku nsonga eyo olowooza etteeka lya corporate in case liyise oba bill eneyisemu nesayiningibwa eneesa okuprotectinga naddala ebintu by'abayimbi okuli pages okuli ebyobugagga byabwe betuwulira nga bamanagers natayinja bitwalibwa buli kaseera oba bigenda kuprotectinga just muziki gwokka nti luyimba bw'ogamba copyright bwetwogerako kati nga walaba mu constitution act eyogera ku gender balance covering all mu constitution tuba tutunulidde stakeholder omu tutunulidde individual tuba tutuna obugazi bw'ekintu ekyo nti platforms artists kwakolera act kwakolera ebintu bye ziri protected kyenkanaki kubanga ekituufu kiri nti act olina contributinga ku musolo omusolo ogwo gugeneratingibwa ne gukola ebintu ebigasa ffenna mu community kubanga bw'okola project togikolera gwe mu njuuyo wabula ogituwa ne tugiteeka mu mawulire for publicity tulina kyetwongerako tulina kyetusuubira in return ate naawe n'ofuna copyright eyamba ebintu ebyo okubeera nga bisigala bitambulira mu mukkuba eryo mu streamline ne bw'obeera oyina personal interests tetunulira personal interests ezo personal interests nungi naye zifiiriza in long run zifiiriza so kadayo copyright emolding ebintu ebyo
On the same floor, Minister came out of recent nayogera ku bayimbi n'ennyambala yammwe n'engeri gyemukola ki gyemweyisaamu nga mugenze naddala mu baana abato. You're one of the prominent artists tulina mu ggwanga lino abakoze ssente mpitirivu mu baana. Because tukulaba nnyo ng'oli nnyo mu baana ate oba ogenze bantu akutuka ng'oli out of Kampala. Katunyanyi twogere ku masomero gano because it's one of your garden moja akasente oka video ko going viral nga chamanyi tuli ku mitimbagano wakalaba Minister Sarah Penny n'ava n'agamba muno mukisusiza muwe mula abaana muba instillinga mu empisa embi mubalaga muno okubanga weeyambude nudity bikiyo na it is okay, it's the order of the day. Kuinga Kartel akoze abadde mu eno game for a long time ngate audience yo wa garden yo emu kwezo zosinga okulipinga off somero. What is your take on this? First of all, nze sizira kugenda personal mu bintu ebisinga naye kino minister kyeyayogedde kituufu kubanga minister muzadde njitwa ndi minister teyayogedde ku nsonga eyo lwakuba nti minister ekyogedde olw'okuba nti muki muzadde era kyabadde kituufu. Kakati first of all kikuba enkyukwe eri omulimu gwaffe kubanga olaba ne concerts ezimu bazipolize down naye no wake up call eri ba artist eri abategesi abategeka events mu masomero concerts ezo kubanga primarily omugaso gwa concerts zino kusomesa tukitwala nti artist gwe obeera bridge etwanguiza information eno okutuuka eri abayizi baffe bano. Just fe tulina kumanya nti bwembeera mu somero ndi mu somero gwe bw'owulira nti essomero kalibe ndino Islamic school kalibe togamba bugambi mbuno essomero lino ly'abasiraamu oba lino ly'aba tewaliyo somero litunulira immoral act. Tumanye bumanya nti kyengenza okwolesa kijaawa kubanga omuyimbi omuzanyi wa mupiira munnakatemba TV presenter oli influencer era tukkiriza nti entertainment ze zimu ku platforms eziyambye education okubanga atutambulira atwanguyira leero so tuleme kukozesa kintu ekyo in disguise tukikozese bulungi ffe abayimba tumanye nti wemba ngenze musomero ngenda kwogera bwenti nteekeddwa kwogera bwenti. Who's to blame? Ba promoter abayimbi oba nja kugamba ffenna kubanga omuyimbi osobola omublaminga nga tebamuwadde guidelines za show tebamugambye mbu munnange wano kirina kuba bwe kiti. Who's to blame Kartel? Nja kugamba ffenna sijja kupininga ono ngamba oli wabula ebeere wake up call ffenna kuba minisita asobola okuba nga yakyogeddeko naye nga abazadde bakyogerako dda kikiri kyegamba nti tetuwa bantu balwanyisa mulimu guno mwaganya kati issue ng'eyo omuntu alwanyisa art oba muwadde go ahead ennene olw'ensonga tusa kwogera ku argument ya nudity mu school. Singa minister da raising agamba nti mubaala mukuba swimming pool party naye musomero tulina okumanya nti kirina kuba different tulina kuba balala. Muyimbi muno yavuddeyo n'agamba case in point shiba abula n'agamba muno si mulimu gwa okuyigiza abaana empisa abazadde bakole ogwabwe namwe mukole ogwammwe ogw'okusabula endowooza. At the end of the day tuli bazadde ffenna at the end of the day tuli ki oba ndi carpenter oba ndi muki oba ndi muyimbi tuli baki bazadde because when we go back tuli baki bazadde ate omulimu guno gwe tukola gw'abantu ffenna so mulimu gwaffe sijaga nti si mulimu gwaffe olw'ensonga tuli bazadde ffenna kitukwatako ffenna kitukakatako ffenna. Gavumenti abamanyi ng'abantu b'effujjo olowooza ebintu bino binaakolebwa tebaba imposingako bimpozinziguni musobola kikola out of goodwill not after nga babimpozinzeeko. Kyova olaba nzize ku lw'okuba nga waŋŋambye nti eno nnimiro yange bw'olaba omuntu omwana ng'ajja asaawasaawa n'oluso ng'ali eri busukka kkubo bw'asala ng'ajja asaawa ebitooke n'olaba ng'asembedde ku nnimiro yo okola ki? Era ojja misinde n'ovaayo oba wakuteekako sseŋŋenge omuteekako sseŋŋenge. So nze kyentunuulira nti sagala minisita akole kusalawo kwankomeredde wabula tusobola okukinogera ki eddagala olw'ensonga tubenefitingamu ate ffenna
What should be done? Ngatumaliriza. Way forward. Way forward is tulina okufunamu symposium abategeka n'abayimba ne tutuula nti bw'oba ogenda okuteeka event y'essomero b'ogenda okukozesa act bayite bagambe kirina kuba bwe kiti mulina kuba bwetu nti kale wadde baba bamanyi naye bajjukize twala obuvunaanyizibwa tubeere ba buvunaanyizibwa. Kati olwo ejjava yagambe gw'otambula n'ennywanto otambula otagala ng'opakola performances kikyo oyigiriza nawe ndaba oyigiriza abaana me ebyokunywamu and all that because act zo related ku butamiivu and all that. Ennywanto eyo teriyo bbaala gy'ogendamu gye batundiramu gundi mu nnywanto. Ennywanto eyo nagikwata nga ngezaako kulaga nti nga bwekimanyi statistics bwe zigamba nti 31% young women tebaagala kuyonsa baabandoninga breastfeeding. Ate nga breastfeeding ali crucial ategeeza kinene nnyo mu science. Neŋŋamba ennywanto eno kangikwate ngimalemu value abazadde badde ku ki okuyonsa. Ate kikyankinjawula ku balala kubanga ebyokunywa ebirimu si byesittaza nkikuuma nga tomanyi olw'ensonga oba opafominga si kirungi kupafomingira muntu amanyi kyogenda kukola kati awagenda buuka kati awagenda kukola bwati oba tukyali pafoma olina okubaamu ne surprise mu ggwe. Ebe neeba yaani okuleka malayika mukyala wo bw'avaayo n'agamba nti omwami wange musezi kati kitegeeza mu kooti olina kuleeta malayika y'anaagamba nti si musezi mukyala wo mukyala waba mukyala wo toswafuna obuzibu obwo kyekiva olaba ntugezaako okuadvocating ogamba abantu baffe nti Daxx Kartel UG epeegi yange empya kyova olaba ntitugendagenda live abantu bakitegeere twafunamu so okutataaganyizibwamu mu ngeri ate si ffe tusoose n'abalala gye bali bakalupuliti b'ebintu bwebityo peegi bajakinze bakoze bwe batiso njagala abantu bamanye nti omuntu ayinza okuteekako ekintu ekiregenest Kartel nga Kartel si bwatyo bwakola naga Kartel abadde atyo. Waliwo n'ebitambudde olunaku lwaleero abigamba mbu Daxx Kartel management ye eri enkadde emwali omwami Vincent ayagala twala Facebook YouTube gye mwagula wagitwale ye nga ye otandika obulamu obupya n'emmotoka agino nambu gye yakuba. Kakati omanyi bw'obeera ng'oli ku ssogolero nga basogola tukitwala nti naawe obeera mutamiivu ate nga sinywedde tukitwala nti kubanga obeera kuki kusogolero naye ate si buli yeetikka olusekese lw'enku tibambi yakkutira gye bayisiza ofuna bulungi ekyetaaga omuntu ow'enjawulo okutegeera ebigambo ebyo. Akati njagala kubagamba nti ensi bambi yadibyamuko ku mutere. Daxx Kartel ebbanga lyabaddewo n'ebbanga lyakoledde abamumanyi bamumanyi bamutegeera bamukola ki bamutegeera si muvoze si mukozi waki mulinde bulinzi bipa byabawa nabyajja kubagamba bye banaabagamba nga si yabibagambye mwe mutunulye mu byekennenye kubanga ensala y'omusango ekyukanyisa ennamula yajja kukugamba nti twawulidde nga tebamugambye oli nagamba batugambye kati Kartel yajja kubagamba peegi zange empya ngenda kuba nzibagamba nti yiino mujja kunsanga ku kibanja bwekiti ndi waneeno bweti kyesinnabagamba kiba kyammwe kiba kyababagambye. Asiibula abawagizi bo all over the world kuva Uganda tugende mugende Kenya newasika Daxx Kartel omulyeruba bannange ndi musanyufu nnyo okuba waneeno mungoberere musubscribe ku YouTube channel eno neyange Daxx Kartel UG my new pages Instagram ne Daxx Kartel nyini app nga ye entertainment oyagala sanyu click pa